Togo kino kyekiri Kawempe nokozaayo okubala akalulu ono ku muzikiti omusajja bamukubye wali n'afa batuyiyemu amagye n'emmamba ziizo muziraba bokisi emu ey'obululu ebuze bokisi ebuze tetumanyi gyeri. Sawa nyine tugenda otandikira gwe mukwano gwange ali yampuliriza embeera yeeyo nga woogirabye eri wali eri ku muzikiti we bagenda okuba nga babalira akalulu. Kigerekeseeko nti nno omu bamukubye n'afiirawo ebitongole ebikuuma ddembe saako ne bokisi y'obululu ebuze gwe mukwano gwange ge twakafunawo kati ogeewuliriddeko gwe mukwano gwange kyekyo ekiri eri Kawempe mu kisaawe gye baalondedde gwe mukwano gwange. Poliisi yeyo embeera gye yaakataddewo ebitongole ebikuuma ddembe tumanyi kigenda mu maaso tetumanyi bwe kabanga kano akalulu ka mirembe na bwenkanya n'akaamazima lwaki poliisi eba ediployingibwa ku kalulu we kati kiki bakuuma kiki ekyo? Weebuuze naawe ekireetesa ezo zonna emmamba ku jasiti akalulu kiki kye bakuuma bwe baba nga tebali ku mbeera yakwagala kubba kalulu? Bakimanyi nti bayinza okukabba abantu ne beegugumbula, bakimanyi nti abantu bakoowu. Eyo embeera ekyaliyo gwe mukwano gwange olowooza ki ku mbeera eyo? Jangu mu comment section otangaze eggwanga olabe oba ddala kituufu constitution ya wano ekyakola, oba ddala bannayuganda basigale nga bayinyigira mu by'okulonda oba babiveeko ddala baviire gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeetongole tugambe nti nno Bwakabaka. Kubanga ekikuleetesa emmamba ezo zonna okutiisatiisa abantu nga tewali bumenyi bw'amateeka, tewali bateralisiti, tewali batezi ba bbomu, nti waabaluseewoko ku bbomu, tewali bakutte emmundu. Kiki ekiyinza otuusa gavumenti ku mbeera eyo okulaba nga egenda mu maaso n'okudiployinga amagye abajeeti basobole okuba nga bagenda mu maaso n'okukuuma akalulu ako? Gavumenti ki kye yeetaaga mu Kawempe okubanga erina okukawangula? Ye bannange kyatteeka nti NRM yeerina okuwangula akalulu ako? Nkwanirizaako mu comment section n'obubaka obwo mbukulekedde gwe mukwano gwange. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba nga otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba nga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Enamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu
tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakubba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebibatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa either relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.